ekikolwa airline kata kye yakoze katuve mu kalulu tugenda kunga abantu abadde balinnya kata nkukakasa nkyogerera wano ku programu ya Farouk kata airline tugenda kunga abantu ojja kwekanga ng'evudde ne mu Uganda tetugenda kuddamu kulinnya kata kubanga tewali ali safe. Airline kyesooka okuprotectinga ye customer waayo ne bwe balimpa tiketi ey'obwereere nga first class Qatar Airways sirigirinya paka lwendiva mu bulamu bw'ensi n'abaana bange n'abazzukulu era nze ndaba oyo gundi Sali ng'agamba yakyatutta abaana be Bobi Wine yatutta nanyize by the way Sali bebe cool kugamba Bobi Wine yatutta abaana be lwaki abajjeewo aleka abalala bafe lwaki mama waali eri tuyiriba naye bwebe n'ensi nnungi erimu emirembe yali badde mu guloofa nga bakadde babasasula bulungi mukola ne mama wa bebe cool ali eyo tuli naye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Farouk Sakoz Shene report by Sozo Property Consultant. Bobo ina byonna ebyawakanga biri mu mbeera nnungi bakubireko kati Tiger Sharif na yagamba wali gendo osome coffee profiling, barista skills, latte art skills, coffee profiling byonna bikubeeremu obeere ngaawo ngo listed financially. So baganda banga Abu Dhabi awo Dubai, Deira, Sharjah kwa mwena mberenga mkwatagana ne Tiger Sharif kwa Airport Road awo Abu Dhabi. Gwendi naye wano alinye ennyonyi eri empamvu emalayo avudde mu states tabaga tugenda baletera abantu kati baganda baffe mwenna abali awo Boston abali California ba Mary Flavia abantu bakabuya awo egundi bakayiwa mwenna balujjawe Boston mwenna tutule tunyumirwe emboozi ono gwendi naye ye meya wammwe siwe kiri ojja kunzibya siwe kiri meya ojja kunzibya mbawala wanjise kiriwo ndi bulungi mwana mbawala soko bulira abantu abatakumanyi gwani amanyiya yenze Charles Bukenya muvawala eriya muvawala likola nsimbi ne wabaawo ekiriwo n'oyogera Charles Bukenya bayinza obutategeera nti yenze kasita oyogera muvawala oteekako erya muvawala oba onfunye muvawala lyawamba amannya gange agali mu passport naye kati nagezaako kati ne bwe natuuka mu America nengenda okulaba ne muvawala nendikulembeza era ku mannya gange gonna kaadi kweriri Wale chikundeesezza wano ovudde mu states era mu America Bobi Wine family yagirese wammwe eyo amawulire gonna ogawulidde agatambula ekitegeera njagala tutemeteme ombuulire ekituufu kiryoke tekiryoke Bobi Wine okuleeta family kiri very okay tematema abavudde bonna abalabye abavuddeyo simanyi lwaki buli muzadde yenna ndaba omuntu kyasooka okuprotectinga be baana Kyagulanyi yabagambye nti abaana be babadde target mujjukira ng'ali mu kalulu k'ekyaddondo be baakuba bomu ku kiddirisa ly'omwana we kwasula kyokka nga just MP kati president ku mbeera eriwo okuzoganya kwazoganyiza state eno babadde basobola okuwamba one of his kids ne bamwogeza byatayagala kwogera okitegeera mwalaba gundi be bamwogeza ani Kibalama naali ebigi naye nga bakutte ate ye kati ate Kyagulanyi awo yo level yagivaako ne bw'okwata ye mwennyini tosobola mwogeza naye buli muzadde basobola okukwata babbi Kyagulanyi n'alemerako n'atabaako kyagamba kubanga basobola omukwata ne bamugamba twagala ogambe nti mbivuddemu n'atakisobola naye ne bakwata Kampala oba oli omwana w'omuwala omutima gw'ekizadde guvaayo n'ogamba ebyobufuzi awanyiwaawo mumpa abaana bange kuba oli yaŋŋambye nti bali awedde abapositinga ebimu nga bagamba nti Museveni yadduse abaana be President Museveni luli lwali lutalo olwamala emyaka nga 5 olutalo kyeki this is an election olutalo kyeki mwami Farouk nange kanefulenga presenter olutalo
lubaamu okufa okuwambibwa kiki ekibuzeewo ku luno ku campaign eno abantu bafa abantu babawamba abantu battibwa mu misanato okitegeera mukwano gwange Zebula president n'avaayo n'agamba abantu bange mannaye natunudde president w'eggwanga wakiri weegaanako tubadde tubimanyidde nanga n'agamba nti oba babadde babbi okitegeera bakayibwa kekakoze eki naye president w'eggwanga n'ovaayo n'ogamba sekite bange babadde balina bye baagala omubuuza kati ensoo n'ogigamba ki nti biri ebibaddewo okusooka kibebamu ababadde lutalo ate nga abalulwana balina emmundu balwanyisa ab'ebigambo okitegeera kati kyenvudde nkuga nti mwabawoza nti Museveni yatwala abaana b'e Sweden kubanga yali mu lutalo nenkugamba olutalo kitegeeza ki this is an election kalunaku lumu wali olabyeko okulonda kwonna mu nsi yonna nga kulimu okutta abantu nga tetunaba kulonda wakiri baligambye nti tuwangudde mu akalulu oba kyensuubira nti bajja kukikola nti bano beekalakaasa kale tukoze bweti naye okuviira ddala akalulu wekatandika Kyagulanyi weyatandikira okugamba nti ngenda kwesimba kuba president tuze tulaba abaana nga bakubibwa amasasi okitegeera abaana ba Kyagulanyi babadde target mu byobufuzi abantu abatakitegeera eye badde target nga basobola okubakwata ne bamwogeza ba ne bamugamba step down tukuddiza abaana baze bawamba abawala nga badimandinga sente how about bana abasajja balaba bayina ekintu kye bapulaninga bo nga ensi balinga abagigula tebaagala gita kati balabe bava mu ngalo essaawa eno essaawa eno balabe bava mu ngalo tebamanyi kyakola bekwata banyooma Kyagulanyi omanyi akasajja tebamanya gye kaava ne bakanyooma kati kirireeti ensi esazeewo kati kabatande bakwate mu kalulu ka Kyagulanyi eyali ekyaddondo yabagamba atayagala kulya nnyama akwate mu kalulu nze bwe nteeka kamera ku nnyumba yange nga njagala ndaba abanziba gw'omubbi lwaki ogamba lwaki oteekawo kamera okitegeera ntadde kamera neewala babbi kati ate gw'omubbi okomplaininga mbwa kamera gigyeewo ku nnyumba yange bw'oba toyagala ekwate tujjaawo so ekikola Kyagulanyi kye yakoze kiri fine ate bano kye balowooza nti bali safe omanya balina intelligence balina ki ne Kyagulanyi intelligence yaabwe yeyamuwadde ki amagezi ekyo olina okimanya nti abantu Kyagulanyi wadde abantu nti baagala nnyo NRM naye ate abantu baagala enkyukakyuka lwakuba balina fear nti tebasobola kuvaayo naye nabo baagala nze nyina abakulu bangi benjogera nabo nga bakugamba wange kama waffe tannabeera ready okitegeera ninga bo olaba bali ready ekijja kyonna kye bagenda nakyo kati muvola mu nsonga yemu tugende ku kikolo kya airline information eyafulumizza airline yatadde ebintu ebyo kikkirizibwa mwabatambula mwabadde eno n'otambula ku nnyonyi eno n'eno kikkirizibwa okukwata information y'omuntu omutambuze kiraya ntiwo n'ogiteeka online bwetyo nga bwe yatambudde ekikolwa airline kata kye yakoze katuve mu kalulu tugenda kunga abantu abadde balinnya kata nkukakasa nkyogerera wano ku programu ya Farouk kata airline tugenda kunga abantu ojja kwekanga ng'evudde ne mu Uganda tetugenda kuddamu kulinnya kata kubanga tewali ali safe airline kyesooka okuprotectinga ye customer waayo kwesooka okuprotectinga nga tewa information y'omuntu wo customer wo bw'ogifulumya n'ogiwa abantu jjukira abaana ba Kyagulanyi abo tagenda bakyusa mannya tagenda bakyusa myaka tagenda bakyusa ki
ensi yonna emanyi nti ono muwala bwati ne bwati passport number yeweeti okitegeera naye ng'ani obuzibu bwavudde ku kata kati nze mbeera ntya ne security nga ninnya kata mbeera ntya ne security era abakata bwe mutavaayo kwetonda ne mulaga n'omuntu oyo eyajje information manyi mwabadde ku mudumu gwa mundu okugyayo information eyo mugiwe era nze abantu security terinaabwe yeegaanira kubanga teri mwana asobola kukuba kifaananyi ekyo n'akiteeka ku social media security yennyini yatadde abakata ku mudumu gw'emmundu okitegeera tewali bujulizi obwo tebuliiwo naye ffe ng'abamanyi ebyafaayo kampani y'ennyonyi si eya baasi okitegeera nti just kandi onoogendamu that is an international company kata okitegeera okuwaayo information y'omuntu kikolwa kibi nyera ojja kulaba nga baluzinze bakasitoma okakasa kata ejja kuvaayo because golaze omuntu ono amanya ge passport number ne walaga omutujju yenna abiina abatujju babiina omuntu waba ayagala okutuusa obulabe ku baana abo alina information yaabwe naye ng'obuzibu bwavudde ku ggwe kata kuwaayo information because oyagala okukumira bizinensi yo mu Uganda because bana state etiisa ba business people bonna bali mu fear olabira ku TV era mmwe mbeebaza abavaayo ne mukola gundi zammwe media zammwe nti TV zaffe zaafuuka kintu kyabwe bamutiisatiisaamu tugenda kujjako n'akola ki kati ye kata kyeyakoze era kata airline bwe mutavaayo kwetondera ggwanga lino bakasitoma baabwe mugenda baluzinga ebitundu 95 nze ndaba muvala nkyogera ne bwe balimpa ndi mutambuze ne bwe balimpa tiketi ey'obwereere nga first class Qatar Airways sirigirinya paka lwe ndiva mu bulamu bw'ensi n'abaana bange n'abazzukulu ekyo nkyogedde tetuligirinya kata kubanga tetuli safe mweye ennyonyi tosobola bino ebintu bano abaana batambudde okuva eka ne babasiibula ne bagenda ku airport okitegeera nga olabanga embeera babadde bali safe okitegeera kata bwe yawadde ate nkukakasa singa baagiwaddeyo mangu abaana tebaalirinnya ye ekirala ku airport okkirizibwa okuba ekyo kuba nalabye abantu abaana ba Solomon nga bali mugoni nga waliwo abakubye ebifaananyi kikkirizibwa ekyo ku airport public place olina osobola okuba ebifaananyi airport kati anti omulembe oguliwo kati tosobola controlling abantu bakuba bifaananyi tomanya nakumanya paluka oyinza okubeera somewhere nga tolina tomanyi ogenda okulaba ekifaananyi bakinkubiddewo kubanga buli omu alina kamera omulembe tekinologi yajja oli ayinza n'okuba ne kamera ng'eri ku kofiira nga tomanyi tekiri airport ebeera it is a free place kati ate ekyo ekifaananyi kiyinza okuba nga ate kyavudde mu system kamera za airport yes kuba airport erina cameras bwe batukidde ofuna information ya kata kitegeeza bagenze mu gundi yaki ya airport ne bajjayo gundi footage oyo kisoboka oba n'omuntu nga yakubye ekifaananyi okitegeera kati security eyinza okubanga kuba ba security babeerawo nga bakikubye naye bagenze okukimaliriza okukola gundi nga bali bagenzi okitegeera kuba gavumenti eyabadde esobola okustopinga abaana abo kulinnyenyi naye ku nsonga ki owa nsonga ki baana bato Kyagulanyi si yagenze okitegeera baana bato ajja kugaa tugenze gundi ku vacation si gwe obasasulidde yagenze ye musango ki bwe ntwala abaana bange egundi Disney World kubamaliyo eno time gye tugendamu ey'obululu bwebagende anti waliwo yagambye nti lwaki naseeyo buli muntu aba alina tageti ye buli muntu alina tageti ye kati yeye yalaba nga wano we watuufu kubanga tewali tugenda kubeera mu kuyiriba ani agenda okulabirira abaana tugenda kubeera mu kuyiriba akalu bakabbye eno bakoze batya waliwo yambuuziza lwaki debate tezibaddeyo this time anti kati kyolina okumanya nti nakugambye nti buli
ekitasoboka mu nsi yonna mu Uganda kisoboka. Era abasajja mmwe bannaddiini mmwe mu Uganda mmwe bannaddiini mmwe abeefuula nti singa kibadde kisoboka twali boyikooti nze kyakezi zammwe omwaka mulamba ne mukiwulira kubanga tebatuyambye abantu be twali tusuubira nti be batulyowa emyoyo ate kati bakikola opposite kitegeera. There is no way campaign ezibeerawo mu nsi yonna ku presidential election nga teziriko debate ng'ate mwalangirira nti scientific yali badde debate nga ziringa muliro zaali tukoledde nnyo nga buli week tulina debate. Naye tulaba ewammwe eyo mu America nga CNN netegeka, Fox neteekayo, bagiyita ABC nayo neekola ki kati America oba ne mu nsi endala media zezitegeka presidential debate oba senator nazo debate but mu Uganda neewuunya okubanga abakulu b'enzikiriza ate be bategeka debate. Kinneewuunyisa ekyo kiwa ekifaananyi nti teri media mu Uganda nga si ya gavumenti. Okitegeera nti twali badde tulaba nti waliyo debate ya NTV etegese yaayo bo owandiika buwandiisi n'obawandiikira abeesimbyewo olunaku bweruti ne mulanga debate eyo. Okitegeera tewabaawo nti oba okuŋŋaanyiza abantu tebagenda kwesiga bulwadde bakandidate bokka ne ba moderators okitegeera be babeerawo then ife eno nga tulaba online oba ne ku TV zaffe. NBS etegese wiiki eddako okitegeera oŋŋamba otya nawulira ani Serwadda ng'agamba tewali sente sente zaaki kati wano otaddemu mmeka okunkyaza n'agamba mbu tewali sente zitegeka debate mbu baali beetaaga biliyoni okolaki. Nze nagamba nali ku TV yaffe e Boston neŋŋamba nze saagala biliyoni nze munzikirize nga Diaspora TV ntegeke debate mu Uganda mweyabye naye otugamba otya mbu twetaaga sente ezaki kutegeka kyeki abo abasajja n'ebikyaki byabwe abo baleke muvawala tobola n'enjibwa z'abaswaziza. obunafu buli ku media house. State yatya state bo we bali ate baliridda Museveni yatya debate. Museveni si ya debating Katumba wali already ate tubaagaza ki Katumba naawe Bobi Wine wali already bonna we bali Museveni teyali ulira no sibe batidde kyoyina okumanya nti abategesi oda baazijja eri nti mutawana kuteekawo debate walaba debate gye baakola ku gundi Shakisali mukwano gwange yagamba nti talidda mu bya debate bya Uganda. Ogenda otya nga ogenda okuinterview ng'omukulembeze ng'ate byogenda omubuuza be babikuwa. Shakisali yagamba babagamba Museveni temumubuuza kino kati what kind of democracy is that? Okitegeera kati nabino ndooza bye baatidde okuliraanya Kyagulanyi ne Museveni time etya kati bakola ki essaawa eno weekend eno baataddewo debate kubanga bagambye waliwo egundi corona gyali yettagenda kuba nkuŋŋaana kyekyo kyali badde kikima period weekend eno nga buli omu yeetegekedde debate era nze mbabuulira kati campaign zino kansooke nkibagambe ebyo bemuwoza nti tetuwuliddeko simanya police zabiki Kyagulanyi ng'ayogera ku police biki temutuwadde time entuufu eya debate ayogera atya ku bya economy nga ali mu tear gas economy gye tubadde twagala kugiwulirira wali ku debate oza manifesto ya Kyagulanyi tugitegeera yes tubadde tulinzaawo ku debate kubanga moderator abeera ne gundi jagenda tugenda kusookera ku economy tuddeko gundi ani aba police ba something like that ebintu nga biringa 10 era babiragane mu mawulire nti bagenda okubuuza abakulembeze kati bwe batuuka ku economy ne bakuleka n'oyabye kyogenda okukolera ensi okitegeera ne mu byamu tetuwulidde ku kintu kyonna tubadde tukyetegekedde ku debate teziriyo
kati katuyiribe nga mpulidde oba toyina story njirabye oba toyina kagonde ka voters location slip ebyokulonda biyinza okuyita mu ngalo obirabyeko mbirabye naye kati mwami byabakama kati kankubuulire ekintu ekisinga obubi mu Uganda era tebakuwanga omulimu ogwo newe n'olya pate biri ebifeebi mu Uganda biri ebifeebi bye bakuwa kwegana notalya pate kwekwogerera poliisi ne electoral commission okubikulira electoral commission mu Uganda kivumu n'okwogerera poliisi ya Uganda nayo kivumu era bwe bagikuwanga nze nsobola ne ng'ama mpeeyo ekirala kati mwami byabakama ye taliiwo nga ye orders ziva eri ojjukira oyo Kiggundu ate yabagambye omugezi bw'aba walabye Kiggundu omanya pressure byabakama byaliko yagambye nti buli muntu alina okujjangako wano omala kutuuka wano n'omanya omuliro oguliwo mubeereyo ne mulowooza okitegeera omuliro oguliwo kati mwami byakama talina kyayinza kukola era orders zijja kuva eri fears ali mu fear naye lwakuba yeegumye okitegeera kati oŋŋamba otya nti atalina kapapula ako simanyi bakata SL yes nti tagenda kulonda ekintu kye mwali yogedde ngo campaign zitandika okitegeera baali badde bakye basookerako nti bannange mugende mugyeyo obusiripu bwammwe obwo okitegeera kati oŋŋamba otya kasiripu ako kaba kakulaga kakulage so olina okuba n'akantu kano bagamba nti olina obba nako naye akantu kano nakafunye jjo nakafuna jjo kiki kino voters location kati bwe mba neewandiisa nga mmanyi we nnondera bulijjo kinneetaagisa kyo kajjayo nga mmanyi nnondera kawaala kataka okitegeera oba kawaala ku kanisa we nnondedde emyaka gyange gyonna kati kitegeeza mwagala kuŋŋamba nti mwankyusa mwanziza ggulu kuba kano kalaga kano tekaliiko anything location ti buli muntu amanyi kati musajja ow'ekyalo ewaffe Butambala gyenzaalwa amanyi nti alondera Mayungwe wali mu Muyembe myaka gyonna kulonda wekubeera kati ate kano nkeetaaza ki si ke kagenda okugamba nti oli ku register okitegeera kuba ne bwe mba sikajja eyo mba nsobola okulonda kwendi ku register kubanga baatusindika okukebera enkalala z'abalonzi nga kwendi kati ate ondetera otya ono kasasiro olinga agamba tuli ba foreigner tetumanyi we tubadde tulondera tweyanzege tuve wano abantu be Boston bonna njagala obatumireko naye nga sinnaba kugenda ekyenkubiriza abantu tubeere bakkakkamu tugende tulonde kasa abantu munaalonda mu bungi bw'olonda mu bungi bano abasajja akalulu kajja balema okubba kanafikawo kambawe enziba Museveni gyabbamu ngize nkubuulira tobeera wano lwaki otufeedinga information sibeera wano anti kankubuulira teri muntu ali mu Uganda essaawa eno mu myaka gyennimu ate awagira ku Museveni I was a die-hard Museveni supporter. I was. NRM. Buli muntu okujjako abavuka abakuze ayinza okugaa nti anze ntandise okutegeera nga simwagala naye ffe abaaliwo twasooka kumwagala ate kiringa bw'oyagala ennyo omukazi n'omwagala ennyo ate omukyawa nnyo ayina ng'akoze ekintu tugeze n'omukwatira mu bwenzi omukyawa ne waalinye nga toyaga kulabawo kati naffe omukulu twamukwatira mu bwenzi okitegeera Museveni enziba gyabbamu watawangudde tabbawo wawangudde nti kati tugeze nti erwakitula nti akubye obululu bungi awabbira kubanga amanyi mpanguddewo kati awo ate bannayuganda mbakubiriza nti Museveni wawangula muleme kugwamu maanyi awo wennyini wabbira kuba bamanyi mutegedde akubyewo okitegeera awo n'ayongeramu ne bw'anagamba obululu bayiyeemu 10 temujjagana kubanga mwategedde awo amaanyi agayina era ekyo nkibagamba nti Museveni engeri gy'azzabbamu akalulu buli wabadde awangula ennyo
awabbira kati tulina okumanya ekyokukola nti byebino omusajja yabagambye mukama waffe president nti bw'omala okusuula akalulu tobeera wali ku box beerawo mu eri naye nti waliwo liyaŋŋambye nti omusajja waba akubbye emirundi n'emirundi lwaki toyiga enziba gyakubbamu n'omwetegekera ate yali atubbyeko anti mugamba Museveni ajja ajjabba kuva ku Besigye ajjamu yes kakati nina nteekateeka ki kankubuulire bw'obanga oli muzadde n'obba mutabani wo tasobola kussa mu kkomera kati ffe tuli bebbali abadde abba ba famire muno muli bapya ffe tuli bebbali tetulina nabe tumuyita bali babadde abba ba famire okitegeera okitegere kyegamba abadde abba mwana nga bonogaa mwana nga akasawo ke kanjijemu 10,000 bwakutegeera yajja kunyigamu katona gawayi taata yakoze eki yanzibye bano baana bebbali tebamumanyi nako tetulina famire ye ffe bwatubba wagenda okumanyira nti enjiibwa tezibuuka abe Boston mwenna banange mbatumidde nnyo nenkwebaza bambi obala omulimu omulungi tugezaako mpolampola bulenda programu yo naye waliwo abayina programu ng'ezizo naye ng'olaba bakyesibamu bwesibe era nagamba mu Uganda yange Wisdom nti Faruku oyo alina engeri gya presentingamu ennungi omanyi lwaki creativity yava mu TV ne mu radio baagala nnyo cheap abakozi abasasulwa sente ntono nti kubanga alaba Faruku nagamba oyo kati oyo yeetunda dda ajja kunnamulira nnyo n'afuna abadde ali asika chapati n'amuleeta okitegeera so byebyo nno kale Boston bonna Kapalaga waali Kapalaga mwali Flavia ali luddawa Flavia ali LA California waliyo General Megadi ali luddawa Megadi ali LA sajja nno yakolamu ennaku yagula n'ennyumba Jeno yagula atachaddo yagula ennyumba achakuba emiziki oba emusawo mu amaanyi Jeno Megadi kya mwana yasoma Jeno Megadi ate Sava Kalimu ali kuki naye gyali California ni wini gyali naye California ali kali ali eyo ne Desire ali ludda ali ele naye Desire ali ele America erimu artist bangi era betuva mu struggle waliwo ekintu kyengenda okutegeka aba artist abali mu America kubanga bangi abazanyi bangi bazanyi mwe bali bakadde bakyasobola endongo ndongo bagikubira dda Angela Kalule naye gyali boss Angela Kalule wali Mwena Megadi Kalimu Desire oyo ina no big deal yani big deal ali eyo ate gundi ono ani wini munyenga nayo ngambe jali ate Michael Rose jali na ali Boston bonna mbayina ngo balina bangi mukama nkyebaliza Katonda kubanga abantu bali bulungi omuntu ayinza ogakala egundi yali akola bulungi n'ava n'agenda naye Bannayuganda mbabuulira ate kino kibeera ekyokuyiga ne ba artist oba nammwe bapresenta ba TV naki wabaawo embeera gy'otuukamu ng'olina okukolerera abaana bo okitegeera bino bye tubeeramu wano mu Uganda yiri bakyakala biki naye ate ogenda okulaba koledde ku TV emyaka 10 sinna wadde akayumba k'abaana okitegeera ogamba kakati kangende enjiribemu ebirala sobola okuteerawo abaana baligamba taata yali serebu naye yatulekamu apartment esegera so wadde bajja kwogerera naye gwe omanyi kyokola abantu mumulekerawo kwogerera abantu ba artist abagenze abalina kyatakolerera mmwe akolerera abaana kuba abaana bange bebaba happy sifaayo Faruku bonjogerera naye my kids basoma mu ssomero lyenneegomanga bakola kinze kanjiribe okitegeera kyetuliko webale nnyo era mubeera happy n'akasente eno katuuka bulungi my sente economy tugiteekamu billion number eya dola billion buli mwaka Bannayuganda bali mu diaspora yetaaga respect ate era mukama wammwe tatwagalirako ddala wabuli ali e Bulaaya tamwagala naye lwaki mwekyawa nnyo ate nti twekyawa kubanga tuli mu temubeera ku ground okwekyawa kuli bwe kuti nti buli muntu ayagala okubeera mu nsi ye
era nze ndaba oyo gundi Sali ng'agamba yakyatutta abaana be Bobi Wine yatutta nanyize by the way Sali bebe cool kugamba Bobi Wine yatutta abaana be lwaki abajjeewo aleka abalala bafe lwaki mama waali eri tuyiriba naye bwebe n'ensi nnungi erimu emirembe yali badde mu guloofa nga babakadde babasasula bulungi mukola ne mama wa bebe cool ali eyo tuli naye she's my friend by the way she's my friend mumulabako she's my mother kankugambe ekyo she's my friend ne bebe ngondaba ekyo ekintu kye wayogedde bw'oba ogalaba nti Uganda nnungi abaana boyina balina passport za America lwaki kubanga system ya wano yali eganye nga mukyala wo muleeta azaalira waffe okitegera lwaki tazaalira mulago we ba system nnungi okitegera buli muntu aba ne plani ye planningira family ye Bobi Wine bw'aba ya planningira abaana be nti bajja kugenda e Bulaya babeereeyo muleke kuteekawo mbeera mbw alese abaffe baffe okitegeera yes so abagira asoka aske mama wa mulete wano tumanye nti Uganda nnungi abakadde balabirira bulungi babasasula naye obeera otya ng'oli celebrity kino kankikugambe ate oli mukwano gwange nga maama wo ali eri ayiriba nga nze muvawala yali baddeyo kale nga wamugulira ennyumba nga akola ki nga yasettling naye ayiriba nga nze muvawala ate nakunyiigidde kwogera ku Bobi Wine yatutta abaana lwaki teyatu that was bad mami bebe cool ekyo ekintu kye wayogedde kyakyana kito era nkusaba toddamu nakyogera tunula mu famire yo kirabe tinaababo bali eri kubanga we wali system gyewenyumirizaamu mu nsi yo towenyumiriza mu system tweyanza nnyo gewetwe tubadde powered by Sozo Property Consultant agamba oba olina byonna ebyawaka nga biri mu mbeera nnungi mukubireko bya gym bya restaurant byonna abitwala mukubireko kati akuwe ssente Sharif Taige Abu Dhabi awagamba genda osome coffee profiling manual brewing skills barista skills latte art skills zonna aberenga kolako genda ku airport road awo Abu Dhabi mukwatagane ono gwe tubadde naye bamuyita Muvawala meya Boston awo tewali atuuka kabagambe tewali atuuka Boston atakumanyi abasinga bayitako ewa kimu kyokka kye neenyumirizaamu nti nyamba era wabaawo omuntu nga biganye musika mpitaamu tulabe sisaba sente Boston awo n'otankwatamu sisaba sente ebyange biri legit nti kubanga ndi bana Uganda bakubiriza last year tetwalina convention yuna convention this year jeri covid twafunye vaccine yakubanga tulikiriye wetunatukira mugo nesinamanya location we tugenda okubeera naye subira ojja kunziza time endala nga tumaze okwambala engule tujja kuyita mu State House wali ojja kubanga otu interviewing bulungi so mbagaliza akalulu akalungi tulonde mu ddembe tuwegendeze bana basajja bazze kutumalawo naye tubeere bakakkamu gwa akaluluko kasitobeera nako kasuule okawe Kyagulanyi sentamu ebirala bitulekere ntebe mu ntebe ogenda owulira omuziki entebe wano yawulira tweyanza nnyo gewetubeerbadde mwebale nnyo mwebale ddala baganda bange abe California Texas Boston muli banji Flavia Kapalaga Megadi Nikalimu Desire Luzinda lakini Wine Munyenga Latifa gwembadde gamba Latifa yadukireyo ate yaduka gamba ali Latifa nali manyi muna ali Dubai kola che Dubai na Latifa yadda US ali Boston ali eyo mukwano gwange mbeera naye yaduka nange nolabanga ndawako kachapizo Bingamba okay mwebale nnyo mwebale ddala mwebale mukama wange webale kunkyaza tweyanza nnyo tweyanze